Esaze kuli lyakapala litandise ebijaguzo ebyokuweza emyaka 5 bujanga litandikibwa era omulamwa gw'omulundi guno guli tujjukire tujaguze era tweze bujja ebijaguzo bitandise n'ennyimba ku Popo Memorial Hotel muno mbadde muno olw'omubaka wa Kyaddondo Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine nga mu bigambo bye yazira abantu bonna ddala abavubuka okukwatira wamu bambe Uganda okusobola okwejja mu bizibu. Mugwange tonaye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyiso bw'abo abafuzi abajjudde omululu tutemere empende ezikuze eggwanga ettolino erijjudde amabavu. Olwo abasosotodde oluyiba lw'ebijaguzo wakati mu ssanyu. Mubaka wa Ssaabasumba Obwatu Ssevika Jene II Musenyeri Lawrence Musasi abantu okujjukira bajaguze era beze bujja ategeeza nti ebikujuko bikyagenda mu maaso nga n'ensimbi zeetaagibwa. Nti omugala waffe gubeere nti tujjukire tutunulire gye tuvudde ebirungi byonna tujaguze kyokka ate akasembayo tweze bujja. N'abakristu ba Lady of Mount Carmel basenyeraza ebintu by'ekansanga negaba nga batambuza ekifaananyi kya Bikira Maria. Bano nabo badde beteekera ebijaguzo emyaka 5 egyesaze kuli lya Kampala. Ekifaananyi kino kyava mu palishi y'Emunyonyi ne kiddegaba yekivudde okuddizibwa ekansanga era nga Reverend Father kyawuzisa engendo ekwata mukulu w'egaba yakikwasisa Reverend Father Paulo Kato Vincent. Batambudde nga bakomayo bayimba ennyimba ezeekerezya nga bulemiddwa mu bandi ajja ekifaananyi kya Bikira Maria bakitambuliza ku mmotoka. Joseph Setimba na Joseph Innocent Semba bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.